baweza evening nalungi ebyobulambuzi ekyagwe olunaku olwaleero tuzze okukyalira omwami Namutwe Mutakka Namutwe omwami ayagala ennyo Buganda omwami akoledde ennyo Buganda mukwano gwaffe mukwano gwa Buganda abaami abamu bakolera Buganda okuviira ddala ku mitima gyabwe basigama nti babasasula naye ne bakola nga baagala Buganda naddala kyagwe Namutwe ow'omukaaga jjajjange yasooka Namutwe Gawugeri Jamba yafa ne Bill Kington mu kuwanyisa bayibuli y'oluzungu okugisa mu Luganda yafiira ku Kaleebo jjajjange owookubiri Namukulaze wali ku bijja Ekeezeekiya Kamya Namutwe y'omu ku baakola endagaano y'olwenda taata wange yali Namutwe owookuna nze ndi wa mukaaga namukulu wange gwe nasikira. Erinnya Namutwe livaawa? Erinnya Namutwe era lya mugaso ki? Yalinga tayito ya bumyuka bwa Ssekiboobo ekyaggwe. Kigambibwa bwe baakubanga obwa Ssekiboobo ng'ogenda kufuuka bakuteekateeka kufuuka Katikkiro wa Buganda. Balinawo ekintu kye saagala babuulira nti jjajjange oli Gawugeri Jamba Namutwe yasooka baamuzza mu lutalo lw'e Bukalebe emirundi ng'esatu nga Kabaka Daudi oli bwe yakoyala Yuliya agendereyo naye n'amala n'afiirayo kubanga okuba jjajjange ku mutwe essasi mu lutalo lw'e Bukaleba Kington ne bamukuba mu kugulu n'abuliidira paka lwe yafa naye ebiseera ebyo nga obwa Namutwe babukozesa ng'abo omuduumizi w'ekibinja ky'abasirikale abaali bagenda ku lutalo olwo naye nga teboogera nti muduumizi nga bamuyita Namutwe ng'omukulu w'ekitongole kyali eky'abasirikale abaali balwanirira Buganda mu lutalo lw'Ekaleero. Era tayito ku tayito sirinnya bw'otagiraba kwayibbi obuuza nti nga teyataddeko lya Namutwe eyo tayito bwe yasikira embuga eno yabeera nkyagala nnyo kubanga kifaananyi kya Ssekabaka Edward Muteesa kabaka gwe namanya yaliwo nga sinnazaalibwa naye okusinziira ku byempulya ku bataka n'abantu abalala kitegeera bulungi nti y'omu ku bassekabaka abaasinga Oganja mu bassekabaka ba Buganda. Ekifaananyi ekyo kiri mulaga mu byambalo bye ebijjuvu eby'amagye. Ekifaananyi kino ekiddako wano ky'ekifaananyi kya Sir Edward ng'avudde awaŋŋangusiddwa ng'agobeddwa ku Bwakabaka naye si ku Bwakabaka yali awo afuuse president agobeddwa atuuse endayiga gye baakimukubira nga tannatuuka Bungereza ng'ayagala okudduka ogenda mu Bungereza naye yali mu nnaku okuleka abantu be. Ekifaananyi ekyo kya mwaka gwa 66 naye waliwo kino ekyemabegako kino kifaananyi kya 1955 Ssekabaka Muteesa ng'ava mu buwaŋŋanguse waaliwo Muliira n'omukulu omulala Makumbi abaagenda okugezaako nga bakonvinsinga olukiiko lwa Bungereza House of Commons kulaba nga bakomyawo Sir Edward Muteesa oyo. Baatuuka mu lukiiko ng'obudde buyiseeko ne balimba olukiiko Muliira nti tukeereyeemu naye tuwulidde amawulire agatali malungi agaffe ewaffe e Uganda nti gavana Abaganda bamuwambye kye naye tamanyiddwa na gyali olw'okuwaŋŋangusibwa kwa Kabaka. Abazungu abali mu lukiiko ne bakwata ku mimwa anti ekyo nga kibinyi n'abaga nti oba owammwe muwulidde buwulizi nti no bamukutte naye nga gyali oba abantu beekalakaasizza owaffe gwe muwambye Kabaka gwe mwaleeta eno n'amala emyaka egisukka mu 2 mulowooza Abaganda balowooza ki mmwe nga kibeewunyisiza kyabaswaza nnyo Abazungu
ne kibassa wansi nga bawamba kabaka waffe mu ngeri y'okumuwaliza okumutwala mu buwaŋŋanguzi. Ekifaananyi kino kiraga okuva ku kkono bwe yali abumayanja. Ono yali Ssaabasajja kabaka ng'alinda okubikka akabugo ku njole ya Sir Edward Muteesa. Ono yali Namasole Kisosonkola azaala Mutebi. Ono ye Mulangira Badru Kakungulu. Bw'oba weetegereza ekifaananyi ekyo olaba ekimyu ku kanzu eyo. Awo baali ku kisaawe Entebbe nga Amini yakawamba myaka gy'ensanvu gyatandika 71 kubanga Amini yawamba Obote mu 1971 January 25. Awo baali balinda enjole ya Sir Edward Muteesa ku kisaawe Entebbe. Nja kukulagane ku kifaananyi kino nali ku lunaku lw'empango e Bunyoro. Oyo mukama wa Bunyoro gw'olaba wano oli Mulangira Simbwa bwe twali tugenze naye twasula mu lubiri lw'omukama wa Bunyoro. Wabaddewo enkolagana ey'edda wakati w'Abanyoro n'Abaganda era n'Abatoolo n'Abaganda ne mu Bwakyabazinga bonna abaalina abakulembeze ab'ennono kubanga Muteesa ali nnyo mu mbaga ya Kyabazinga ng'akyali mulamu yali best man we. Wano ekifaananyi kino kiraga oyo Ssaabasajja Kabaka Mutebi n'omusirikale we wali yali asiima emirimu gyayo. Nali ssentebe wa bulungi bwansi ekyaggwe era ye yasinga bulungi bwansi mu Buganda twakola bulungi nnyo. Waliwo ekifaananyi kino ekirala nali ku ssentebe wa Ttaffaali naye nga nange nina okuwaayo eryange agitala giwoomye nga tuli makkati oyo gw'olaba atunudde yali Ssekiboobo waffe omugenzi Kigongo. Yali mbaga yange oli gw'olaba yali best man wange yali assistant wa Kagame House mu military intelligence yave Makerere n'ayingira obusirikale nga tulina essuubi ddene nnyo mu kununula Uganda. Musajja aludde ng'aweereza eggwanga mu busirikale. Ekifaananyi kino kiraga lwe twatikkira Bishop Enos Kitto Kagodo bali wano ye mukyala we naliko omukubiriza w'obulabirizi bw'emukono ebisanja 2 emyaka egisoba 8 olwo bampita mbeerewo naye ono ye mukubiriza kati. Ekifaananyi kino nali Bugerere mu lubiri nasanga Kabaka mu lubiri mpise nga tutereeza ebintu bya Namuyonjo omukulembeze waffe ow'ensikirano w'ebyobuwangwa ali e Bugerere atali Kimeze. Kimeze ye yeewaŋŋamya naye awo ali ne Namuyonjo abantu abala. Kino kiraga Bishop Ssebaggala yakyalako wano kali awo obulabirizi bw'emukono nembaaniriza wano mu maka gaffe. Kifaananyi ekyo kyali mu ddiiro wano. Abo bamu ku baana bange abagraduatinze akolera mu Absa Bank. Wano nali ne Mao ate nava mu DP nesingawo kuba meeya ku tikiti ya DP wano e Mukono naye nga n'okwekutta akati
tulina kagimu yakoledde nnyo mukono ono archbishop olwombi twali mu provincial assembly nga ndi mukubiriza wa diocese y'emukono oli ye kitange Christopher Tayira embaga ya taata wange ne maama eyo namutwe wakuna nze ndi namutwe wa mukaaga era eno yembaga yaffe oyo era yembaga yange bano bawala bange ba graduates bano boolaba oyo mutabani wange awasa mutabani wange ye mubiru akola mu state council mumanyi nkozeeko naye mubyobulambuzi ate naye ali mu byabulambuzi yawasa second born wange oyo Alice yes mukodomi wange first born wange second born wange oyo muwala wange oguli mu bifaananyi bino byolaba kati nga ffe abaweereza ku buweereza obwannakyewa obutali bwa kusasulira kwe kulaga abaana baffe ekkubo lye tuyiseemu n'ebyo tukoledde eggwanga n'abantu baffe ebitali bya kusasula ebintu ebyo byonna byenkulaze tebiriiko musaala naye mulimu n'ebikulaze ebyo ebyafaayo kwe kubayigiriza okwagala obwakabaka nga nze omusajja Omuganda olaba ebifaananyi bya kabaka bino oli saamulaba nnyo nali mwana muto naye naye mbadde empeereza Obuganda mu ngeri ez'enjawulo nga bwenkugambye era buli kimu nkyetabamu butereevu si kukyetabamu bwetabi bwensobola okukontributinga nja kukulaga satifikeeti zange buli mwaka ngula satifikeeti ng'omusolo ogutali muwalirize gula certificate ezisoba mu mitwalo 10 buli mwaka okuddulikirira Obuganda n'emirimu gyabwo n'ebirala bye mba nnyongeddeko nga si biwalirize kiri ekintu kimu kisookera ddala waliwo enkola gye ndaba mu bavubuka ey'okwagala okufuna okw'amaanyi maama wange yanga nti bagiyita matatu okufuna okwo okw'amangu nga tosoose ku strugglinga toyinza kukuuma bya bugagga bwo ondaba wano mbadde olaba emmotoka nnya mu lujja eza Land Cruiser n'ey'omukyala naye naliko kagaali nalimanga ennaanansi nasuubula ku mmwanyi nensuubula ne ku mbaawo ebwayise nengenda nga nfuna ssente nengenda ne mu real estate business yadde jjajjange yali wa mayiro nga mugagga saasookera ku bintu bya jjajjange n'ebimu bikyaliyo tukyabibanja mwenjogerera kati kyenkubiriza abavubuka kwe kugumira n'okugumiikiriza embeera yonna gye tuyitamu nga Katonda si mukyamu kutusookeza ku busente obutono tusobole okufuna ennyingi be beegomba abalina ennyingi nga bavubuka tebayinza zikuuma nga tebaazikolerera kubanga nange ezayise nga nazimalawo dda naye bayiga okukola n'okutereka n'okuyamba abali mu bwetaavu. Katonda mwatuweera omukisa. Zimbadde n'abantu wano beezirukira abatali ba famire yaffe abasomera ku ssente zaffe ne Mukama atuwamu omukisa okudduukirira abali mu buyinike n'okumanya nti tulina obbabeererawo. Oluusi muvaamu abantu ab'obuvunaanyizibwa bwe tugayaalika nga bandituyambe. Naye abavubuka kye mbakubiriza wane disipulini empisa ennungi n'okugumiikiriza ebiseera ebizibu bye baba bayitamu baga nti okubonaabona si kufa. Toyinza kutereka nsimbi nnyingi nga tewamanya kekkereza ntono. Akulu nnyo. Mwebale nnyo ssebo.